mulaba shall hear from the complainants. Yeah? We have like 3 parties now. Driver. Driver. Tone wali atuse. LC1, LC, then I wanted to get before the complainants. Yes. Right? It is okay. Because why we tutagala genda, we all know that this case is in court. You know? ye mama eyanjide okuza nagamba sinayo muntu akayanira kintu kyange bakimpa mu bulambu Gemulaga simanyi go bagamba kati leero bangi naye yatandika omuntu musibu musiga wati wamyakola leka tuli oyasajja bagala kuyema omulimo gwonoonye osindika abantu mubakube obanya gwe mugerwa ne polisi giveemu singa bakoona iyo mugerwa atwetoloza otugambye nti tosobola kuleka kutta sengaawo nga oli maamawo jajjawo muzeeyi
jajja mbayo gyentegedde nga ndi wano ntegedde nti omu kuffe mwami Mugerwa okuva mu anti-corruption unit erinnya lye lyogeddwako wano nga balina kuvunaana mwannyinaabwe direct so si kwonoona na kuvunaana mmwe abantu Ssekinnoomu. Ennyumba eno abazigu bajja ssaawa 8 obw'ekiro ne bajja n'ezittindo zaabwe ne bagula abayaaye mu kitaka ne bakoona ennyumba ne bagiteeka ku ttaka. Tewaayita olwo ntwaka tunoonya abaakoonye ennyumba ne bakomawo emisana. Okiwulira naye oyo omwami Mugerwa simanyi wa anti-corruption unit nga yabawa amaanyi. Kaakalira basendeze omunaku omwana mpunyamazi aweereza essente ze bamuzimbidde ennyumba bagikonye ku ttaka. Wano nayizimbira client wange taliiwo Mr. Henry ali Canada. Yampeeza ssente nsukka ne mugulako pooti. Pooti nagigula ku mwami Kayanja Joseph. Bwe yajinguza ne tutesa tuzimbewo. Natandika okuzimba mu maaso waliwo amaduuka 2 emabega wayo ku rentals. Abantu bajja kiro saa za 8 bamenye n'ennyumba. Twele tukedde baani emusantu balabadde munatuwulira nti waba bagenda okujja kola ki waliwo abali abali mu kumenya ennyumba gwa yesegaddeko paati eno ezita zaali ziri wansi tugenda okudda tusanga wasajja ne kampani nga bagiriko bali mu jjikuba kati mukwagala okubaga wakimukuba nnyumba nebatugula nga bagala tukuba mitayimbwa basajja ngamba makuba mbatte so kandi nze kyenjagala ennyumba yange mugirabe eno nagizimba seresi zange za client wange so leka client wange just like that yetaaga obwenkanya yetaaga sente bambi because nga nziyamugulira omuntu abeerawo nanneesiga so kyokka kyenjagala njagala bwenkanya musaya mwe ssente ze nagulawo nengena mwerosi nendaga kyewantu wengula watuufu omukyala gwe naguzaawo bami nakwata obusente obwekinaku n'azimba enju eno tugenda okulya nti enju bagimenye yalimu ebyalimu abaati bonna baatwala tayiro zonna ze baali bagenda okusiba zonna baazeetikka n'enzigi buli kimu tewali kye baalekawo kati saawa eno ekitutawaanya ffe twagala kukozesa kitundu kyaffe kuba ffe ebyenkayana zaabwe ebyabwe tebitukwatako bagamba nti abakolera ekyapa aluddewo kibawa kati ebyebakolera ekyapa nti baluddewo kibawa ffe tebirabye kye bitukwatirako ffe twagala kukozesa bitundu byaffe bye twagula ekintu kye tuteekawo kye bamenya byebyo nnyabo nti anti-corruption unit emirimu gyekola mirungi ne mulimu abantu abalina interest zaabwe nga abantu nafunako omukisa nengende w'omulamuzi mba nakatuuka bwe nti ow'omulamuzi tulina ku bya security ekintu kirala mwami Mugerwa n'akuba essimu ng'akubira omulamuzi ne bamukubira essimu abantu bano bali ku bunkenke bwe bawulira ekigambo State House batya bonna babakwatira ku kooti buli agenda ku kooti ku musango ogwo mwami Mugerwa amukwata ate n'atwala fayire wa state ne batagisoma namu ne bagisanctioninga omuntu yamutwala kakati mwami Mugerwa tumusaba akakiriko kaffe tukaagala nnyo naye alembe kakozesa bikyamuye ng'omuntu era twakera ku makya ne tugula wano tetubangibwa mu butereevu ne tugenda mu erosi ne twatukolera ebigundi endagaano nga tetubyewo bubbi twagula misana nti abantu abakolagana ne anti-corruption unit yandibadde ennungi ng'etuyambye naye ate mulimu abantu abeerimbikamu ne bakozesa obubi ekitongole ekyo nga tekyandibadde kirungi okubeera nga kiyamba so tuvumirira ebikola ebyo by'okwonoona ebintu by'abantu n'okutwalira amateeka mu ngalo era ne tusaba okubeera nga bagenda bateekamu abalondoola abakozi abo okubeera nga bakola bulungi emirimu gyabwe baleeta egundi enkumbi okutega emipiira gy'emmotoka okututega enkumbi kati omusajja yali avuga emmotoka n'avuga emmotoka nga tugenda bwati okutuka bwati nga tudduka bwati ne tuyitira eri tuti kati okutuuka waggulu eri ne bakubira endaka kati tuba tukyali awo paatulo nejja paatulo wejja kati ne tumanya nti tufunye abantu abagenda tukola ki okututaasa nakwata ssente zange ne nteekamu ne tusooka ne tusaawawo kubanga yali nsiko ne nsimbawo kasooli wange aba atuuse okuleeta oluyange ne bamusaawa yenna kati omulenzi yannimirangako naye asula kuno ku Samaliya najja nangamba mami
eri waliyo enkayana n'ennyumba y'omukyala neibawo bagikonye kasooli we yenna bamusaayi ne mubuuza baani abasaayi kasooli waliwo akasajja akeeru kazze n'egganga ne basaawa era ngenzeeyo nsanze bali mu kusimamu ebinnya ne mugamba okikakasa naŋŋamba nkikakasa kituufu nze kennyini navuga n'enzija ne ntuuka ku ssiini omukyala mwentunudde yaŋŋamba nti tebakusanga waawo bajja kukusiba kubanga bakuba ne ntunula nga basimyemu ebinnya era kasooli nga mwali kati engeri owange gyali akuze ono bamuteekamu leeti yakaliramu twazza musango ki ebintu byange byonna babyonoonye ono n'abasajja ataddeko enkofiira n'atabula eddagala ne mukwata mukazi wange nanga atolwana bagenda kutta waffe ku nsonga eno nga ffe abakwata esente zaffe ne tugula ewantu wano nga mukyala RCC wazze ne gurupu ya anti-corruption unit webaze okutuyamba ffe twagala bwenkanya sitwagala kuyingira mu nkayana zaabwe kuba twakwata sente zaffe ne tugula ffe tunoonya bwenkanya tusobole okukolera bitundu bye twagula nga situlina muntu yenna atutaataaganya. Bino nze nabadde ndowooza nga bintu bwe biri mu kkooti waliwo kye tuyita ettaka ebintu bisigale nga no any activity taking place nabali bannannyini nabo nga tebalinyawo ebintu ne bisooka bikola ki ye solution yokka ekibanja kino kyakijja ekibanja nga tekitundibwa era ne taata wange yafa anzaala Abiyaza Kalema ye yali wano era gano nga ge maka ge nze lwakuba kati nze wendi ng'omwana naye nga tewaliwo kitundibwa ekibanja kyakijja tekitundibwa ate tekigabanibwa abaava eri bannyinaze ne bajja ne batunda eri batunda mu bukyamu sikyali kituufu bo balabika nti balina engeri yaabwe gye baakolamu basobole okukola ki okutunda eri naye ng'ekibanja kuba kaakati bannyinaze be nazaalibwa nabo bonna baafa era abo madamu bw'otunulira famire yaffe eno nnene nnyo okuba nti jjajja waffe yaleka awantu wano nga talina muntu n'omu gwalekeddewo mu buwandiike ne mu kulagira obulagizi okujjako okulagira omuntu nti nkuwadde okukuumawo madamu alasisi omuntu gwe baawa obukuumi wano mu myaka gya 1900 yali bamuyita Elifaazi Ssebinyumo jjajja wange kati abajjajja wange bwe yakulamu ng'omuvubuka yatambula n'agenda sayidi z'emukono n'agulayira ne bateekayo eyo ekijja gye bali gye babaziika wano omuntu ayasigalawo yali omuto yali Kalema Abiyaza jjajja wange grandfather ye yali gwe baleka wano nga bamulekeddewo akuumewo bukuumi. Kalema Abiyaza bwe yakula yagula sayidi wali eruzinga ne taata wange ne batata bange we baali babeera kyenazuula oluvannyuma nga famire yo nga famire ine entalo zaayo ate nze sobola kukola ki kuyingiramu n'olw'ensonga eyo ebyange bitono byebyo eyanze nnyo neyanze eyo y'ensonga eyali ya wano ebbaluwa ezo nfu ze baakozesa kati ffe bye byatuleeta okunoonyereza ani yabirimu baakifuna batya. Ekyokubiri omuntu bw'afa nga bwe nabagambyeko nga bwe mwawulidde bwe babawadde history ya wano waliwo iziti Katerega Yafeesi n'abeera wano yali nannyini w'ekibanja kino n'afa nga takoze kiraamo takoze eki tewali muntu yafuna letters of administration zaani eza Katerega mutabani we n'abeerawo nga ke yateeka oyo abeera tafuuse nannyini yabeerawo bubeezi mu mateeka abeera tafuuse nannyini naye bwe yafa
omuntu yali alina okufuna letters of administration entuufu yali alina okufuna letters of administration ezakaterega yafeesi so si kalema abiyazi kuba yali tafuukangako bwannannyini ago ge mateeka ga Uganda ne bwona ogenda luddawa tegajja kufuuka so tegenda basiba atulabagamba ne bw'oba ng'oli mutuufu ne bw'oba ng'oli mutuufu bali mu kooti already batukuba n'essimu nti ali mu kooti webamuwa bayiru kyemanya ali ku bayiru waliwo ne fayiro ndala twabagamba ne bw'oba mutuufu naye n'ofuna obusungu oyinza okujja n'onvuma nga sina kyenkukoze naye bwe nkukuba n'ofa sijaga nti yanvumidde bwereere ate kati nze okukola so ffe twabagamba dda tugezaako kubayamba naye timukola bintu ne muwa bali excuse. Saagala kuddamu kulaba nga waliwo amenya ennyumba. Saagala kuddamu kulaba nti ennimiro z'abantu bazisaawa. Kuba gwanya asaawa ennimiro z'abantu. Bw'oba oyina okunyigirizibwa okwenjawulo, please come to my office. Ongambe nti ate kyewaleko oganye waliwo transaction ekola ki? Egenze mu maaso. Ekira senga mwagala obanga mwagala obumu nga we tutegedde nti at least ensonga mugiraba nti nena ate ekyasobola okubeera nga ki eterezebwa. Come tutuule n'oyo gwe mulowooza nti no mwagaana okukkaanya tulabe oba asobola obbawo ekyapa. Kuba wano era ekisinga obugagga kubeera na kyapa. Kiba kyapa. You know? Oyinza okubeera ng'oyina kitono naye ng'ate olina obwannannyini. Okusimba nga onoobeera n'ekinene oli najja n'akisenda. Otandika okugamba nti wano wange bakugaleeta endagano ngo gazaakola ki? Zaabula. Naye ng'ate ekyapa osobola okuga nti nina ekyapa kyange. Sekamanya ye musika waabwe ndo ye musika waabwe kati petwagula ku Sekamanya ate kati petwagula ku master. Kati Sekamanya alabika master bayagula ku Sekamanya kati alimanyi. Amazeni yanyange